Mu mbeera etali ya bulijjo abakiise bayitiddwa okusomerwa embalirira y'omwaka 2016-17 naye nga bonna emitima n'ebirowoozo tebibali ku mbalirira eno so nga n'okuweza omuwendo gw'abakiise ogw'essalira kyabadde kizibu ddala. Abaddukanya emirimu gya disitulikiti eno bagambye nti ekyokubanga abakiise abasinga obungi baasuuliddwa kino kyandikosa embalirira eno singa abakiise abapya tebabeere na busobozi bugissa mu nkola omulina okulondoola ebikolebwa. Omukubiriza w'olukiiko luno Juliet Jemba wamu ne ssentebe wa disitulikiti eno John Mary Lwakanya bategeezezza nti kati okusomoozebwa bwe kuli be bakugu ba disitulikiti eno okulaba nga emirimu egyogeddwako mu mbalirira eno giteekebwa mu nkola disitulikiti eno ereme kuddirira mu ntambuza yaayo ey'emirimu. Bw'otunuulira bakansala abamu basaaginze ekisanja kimu ate babadde bagenze mu training ez'enjawulo balina okuyiga okw'enjawulo kwe bagenzeeko kati ate olaba okuddamu okutandika buto ate okutraininga kakati ekyo kibaako ngeri ekizzaamu emabega ate obukulembeze obwa disitulikiti n'enkwata y'ebintu nga bwe badde bitandika. Omuntu watandikira okuyiga nti zino enzizi ziri eno atandike monitoring nakiri kale olubimbi lubeera lw'aba technical staff okulaba nti bateeka muki mu nkola. N'olwekyo bino bye bateesezza ba technical staff be bamu weebali babaddewo nga bateekateeka ekintu kino era bajja kulaba nga bakiteeka muki mu nkola. Wabula nja kusaba nti bakansalazi abajja bwe banaaba bayingidde mu office emirimu bwe ginaaba gitandise okutambula balabe nti balambula ebintu bino emirimu gikolebwe mu butuufu bwagyo. Okusinziira ku kulonda kw'abakansala nga bwekwatambulamu mu disitulikiti eno ku bakiise 19 abadde mu kansa eno bana bokka basobodde okudda so nga ne ssentebe agenda okukulembera disitulikiti eno emyaka 5 naye mupya. Ssentebe John Mary Lwakanya agambye nti wataabeera okukola n'amaanyi kino kiyinza okuba ekyobulabe ennyo eri disitulikiti eno. Wabula alaze ebikoleddwa mu disitulikiti eno emyaka 5 egiyise n'agamba nti bireesewo enkyukakyuka ennungi mu disitulikiti eno. Abantu bafunye ente, abantu bafunye emmwanyi, abantu bafunye ebitooke, bafunye emicungwa. Senga abantu baffe banaateekayo omutima ne balabirira ebintu ebyo enteekateeka y'okwejja mu bwavu ndowooza nti ejja kubeera nawe weetuuse omanyi ng'enjogera yaffe bwegamba nti obwavu lwoya lwa mu nnyindo olwejja wekka. Abaddukanya disitulikiti eno wano we basinzidde ne basaba abakiise abapya okufaayo ennyo okutuukiriza ebyo ebiteekeddwa mu mbalirira eno. Yo embalirira eno esomeddwa avunaanyizibwa ku by'ensimbi Joseph Mutabaazi esinze okwesagamizibwa ku byakulongoosa amakubo aga disitulikiti eno okuddaabiriza amasomero agali mu mbeera embi wamu n'okutumbula ebyenjigiriza nga kuno kugasa n'okulongoosa omutindo gw'ebyobulimi n'obulunzi. Alozia Sengendo, WBS TV, Mpigi.